Wetukidde Kawala ku stage ya boda Abe Mubiru wabadde akalabiza emirimu gye ng'abatuuze bali mu kiyongobero era nga basobeddwa eka ne mu kibira olw'okubulwako mutuuze munnaabwe. Omulinzi akyabu bano bagamba nti Mubiru baakoma okumulabako ku Lwokusatu ku makya bwe yali atwala omusaabaze eyamuyita ng'ayita ku kibanja kya Safe Boda ng'okuvako olwo tebaddangamu kumulaba wadde okumuwuliza era nga n'essimu ze teziriiko. Twabulwako muganda waffe omuvuzi wa boda wano ku stage y'e Kawala Abubeka Mubiru yabula olunaku Lwokusatu kuba yali akola ne Safe Boda bo bamusindikira omulimu n'aguvuga okuva e Kasubi ng'agenda Nyonyi Gardens Kololo awo teyaddamu kulabika. Bwe twatuuka wali ono brother we namugamba omanyi tugende e Mulago ne tugenda mu Kazoliti ne tumunoonya nga taliimu ne tudda ku kapoliisi ne bakebera mu records z'abantu be bayingiza aba accident nga taliimu. Ne tugenda mu mochale bennyini be directinga ne tugenda mu mochale ne basooka ne bakebera mu records nga taliimu. Oluvannyuma lw'okunoonya mu bifo eby'enjawulo nga tebamulaba beekubira enduulu ku poliisi ya CPS ne Old Kampala wabula nga bano babasindika ku poliisi y'e Kawala gye babategeereza nga bwe bagenda okunoonyereza. Kyokka bwe tutuuseeko ku poliisi eno ebeeko ne kyennyonnyola ku nsonga eno abasirikale bagaanye okubaako ne kye boogera era ne batusindika eri omwogezi wa poliisi. Is it their satisfaction that they need us to be seen on the camera that yes, we are investigating this issue? What exactly do they want? Or if BBS can find that it feels that capture this story. In any case, we have our spokespersons know immediately. Ku nsonga eno twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Wesigire ng'ono atutegeezezza nti bakukwatagana n'ekitongole kyabadde akolera ekya Safe Boda okunoonyereza ku mayitire ge. Okusinziira ku b'enganda bagamba nti yali atute musaabaze ate nga Safe Boda era baba bayiparitedda nga abantu bonna be batwala tujja kukolagana wamu n'ekitongole kyabadde akukira kulaba otusobola okumanya amayitire. Maama wa Abe Francis Nakitende ategeezezza nga bwe banoonyezza buli wamu ne babulwa okuggyako okufuna abafera abakubira n'okubakanda ensimbi. Ndi mweraliikirivu olw'omwana wange ntambudde buli wamu nenfuna n'abanfera tuwe emitwalo 10 tukulage omwana wo waali ne batutambuza twava kuno ndooza zaali ssaawa 5 za kiro ne tugenda eyiganga ku poliisi y'eyiganga oli ne tumukubira essimu najjako essimu ensaba buyambi bonna banyamba omwana wange tubenga tumulaba oba mulwadde mbeere ku kitanda nga mujjanjaba nsaba buyambi. Ye taata wa Abe Salongo Abubeka Semanda agamba nti mutabani we abadde akolera mu kitongole kya Safe Boda ng'ali namba 3345 wabula nga bwe bagendayo tebaafuna kuyambibwa. Bwe twogeddeko n'avunaanyizibwa ku badereeva mu kitongole kya Safe Boda Kasule ku lukomo lw'essimu ategeezezza ng'abantu bano bwe baba batuukirira era nga nnyonnyola bw'ati. Omuntu oyo nsuubira memba mu Safe Boda naye aba Safe Boda beesuuliddeyo gwa nagamba tebalina kye bakola ekitegeeza boda lomugnakani kampuni yaabwe teri safe. Senge badde safe gye twalipootinga okuva lwe twalipootinga bandibadde bateekayo amaanyi n'okutandika okunoonya memba waabwe 345 abuze ali mu kitundu ki. Wadde nga bingi ebikoleddwa okukomya ebikolwa ekika kino mu ggwanga omulina okuteeka kamera ku makubo wabula birabika ng'ebikyawanisa amatanga era nga wakyaliwo ebibuuzo bingi oba nga ddala kamera zino zinaayamba ku mbeera y'okukomya obumenyi bw'amateeka naddala ekiwamba bantu n'ettemu erisusse mu ggwanga. Farida Nakayiza, BBS Telefayina, Agesigika.